Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye butya munamuna muri mutya baji following a full figure atekateka kubanga naye atandikawo chaki ye bina masawo ngenda kubasa subscribe ojige ku kade kikana bagamba nti full figure tagenda kumala banga deni wano ku Salt full figure zenga zunga ku TV agenjawulo Vision Group yakola ki yamwegobako yana mukusumba bujinga ajja kumwegobako oba sejo nga yamwegobyeko basi kyo King Shiba nga yalabye nga akasete kafunibwa bujingo sike kanja kalyawo nayaga nakola ki atandikewo chachi yiye era nga temuwunya full figure nga afuse pastor yamawulire agatambula akadde kano ku mukuto ogwa Phoenix browser full figure yandibanga munange naye yakoze eki yatandisewo chachi omanyina kuli mu Uganda chachi zafuka business chachi zafuka business ewedde mimo abayayi bakola omusimbirwa website singonzo gitandikawo nekudibirira nga omanyi business zonna nzo gamba gundi agifunyemu gundi afunyemu omusimbi bano gitandikawo nokola ki nokakadanga bwijjusa baki ogitandisewo era nga temusubwa mutu zokufuna pastor full figure temukyewuunya gemawulire agatambula akadde kano ku social media jukana bagamba nti awali omukka tiwabula muliro kakati awo mulinde bulinzi ekigenda kubanga kikola ki ekigenda kubanga kiddako full figure jandibanga ayagala kutandikawo church naye ayagala kufuuka pastor binakomekerawa ani yamuwadde amagezi gano Bujengo yamuwadde amagezi oba full figure yagawadde ani yamuwadde amagezi gano agokutandikawo church yagala kubeera ndoza nga bosi we mukulu Bujengo yagala kuyola ku musimbi naye ayagala kulimba ku ndiga azijjemu omusimbi kubanga alaba bosi w'omuzimbi akola eddala emmotoka akyusa motoka gula za bukadde 7 amaka yazimba ga bukadde na bukadde bwa nsimbi we akamala okula ekizimbe ekyakawumbi wali nasa negwe business yennyini gwe okimanyi gwe ekizimbe kyakawumbi Yuko ekizimbe ekyo kyaguze kina kubanga kimuyingiriza rent ndowooza kikyali kipya kiwali ku mastore wandowooza wakiranye Kenjoy supermarket abamanyi ku mastore kwa Ima Road ewali ekizimbe pastor Bujengo kyaguze kiranye Kenjoy supermarket abenyansi na ku mastore kwa Ima Road unate otuka ku kidde ekyebando kikwate ekyebanda omunasa naawo ekizimbe we kiri kyaguze yakiguze 1 billion akasanti business ya church ni mwensimbi bwebe ekuteyo nga pastor bangendiga zikwagadde obagenda zitekamu kibayita oluseke sina luseke obula pipe kubanga pastor abateka mu luseke obula bateka mu pipe abateka mu pipe agandi full figure ye plan ye muri mukyewunya nga afuse pastor nkibagambe waneno nabagamba nti awali omukate wabula muliro temukyewuunya 2025 bwatyo bwatandise full figure agambye ng'oyo okunsunira ku busente nange neeyolerezanga nange nkwate kawumbi mission kawumbi nange ngakwateko bano ba pastor bombi babukwata kudda eno business banne yamaanyi simanyi oba atandike eno business eyabalokole kasizabalokole business zonna ate nokwateka yobambi abafa ku bantu baabwe abazimbira ku church kati nga kakande abafunamu ne ate abafaako ne Bujengo yitagala kumanyo afunamu mwamanyo ebisoto mubirye amubyesa bamubyemeta mwabamanyi yitagala mumanya kasayefu ni mnotka yaboka $7 nebwe na ekizimbe ekyakawombe ekizimbe kyaguze nakwa kimuyingiza rent ndowooza almost nobukadde nga 10 mu kudda waggulu bulindoza buli mwezi yakalisukka namukko manye ebyo bizimbe biri mu tawuni bya bejjukira essaawa zino nasa nayafuuse municipality kibategeze rent mwabali ku kkubo mba mugenda sasula buwanana n'ekikumi ndebe kandi ogedi na kitono ata nasa nafuuka municipality yuko ekizimbe ekyo kiri mu nasa na akuma store kulya na Kenjoy supermarket kyaguze pastor Bujengo ekyakawumbi mission kawumbi full figure n'ekyayagala agala kutandikawo church onawulira
chachi ez'abalokole yafuuka bizinesi. Ono ampulirira nange ensonga zimu kwe zitambulatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media. Akoye okulaba boosi we ng'ensimbi azebikka bwebisi azigwamu ali ku chachi katuuti agana azikwatemu kazikwemu naawulira gye bigenda okuba nga bikomekera. Abali UK, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Baghdad, mbebaza Bagitafaali TV. Mbe bulungi.